Eky'amateeka essuula 34 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Awo Musa n'ava mu nsenyi za Mowaabu n'alinnya ku lusozi Nebo ku ntikko ya Pisuga okwolekera Yeriko. Mukama n'amulaga ensi yonna ey'e Giriyaadi okutuusa ku Ddaani, ne Nafutaali yonna, n'ensi eya Efulayimu ne Manase, n'ensi yonna eya Yuda okutuuka ku nnyanja ey'emabega, n'obukiika obwa ddyo, n'olusenyi olw'ekiwonvu eky'e Yeriko ekibuga eky'enkindu okutuusa ku Zowaali. Mukama n'amugamba nti, eyo y'ensi gye nalayirira Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo, nga njogera nti ndigiwa ezzadde lyo, ngikulengezezza n'amaaso go, naye tolisomoka kugendayo. Awo Musa omuddu wa Mukama n'afiira eyo mu nsi ya Mowaabu ng'ekigambo kya Mukama bwe kyali. N'amuziika mu kiwonvu mu nsi ya Mowaabu awolekera e Besupyoli, naye tewali muntu amanyi amalaalo ge ne leero. Era Musa yali yakamaze emyaka 12 bwe yafa, eriiso lye lyali terizibye, so n'amaanyi ge ag'obuzaaliranwa gaali tegakendeddeeko. Abaana ba Isirayiri ne bakaabira Musa amaziga ne mu nsenyi za Mowaabu ennaku 3, kale ennaku ez'okukaabiramu nga banakuwalira Musa ne ziggwa. Era Yoswa omwana wa Nuuni yali ajjudde omwoyo ogw'amagezi, kubanga Musa yali amutaddeko emikono. Abaana ba Isirayiri ne bamuwuliranga, ne bakolanga Mukama bwe yalagira Musa. Era tewannayimuka mu Isirayiri nnabbi afaanana Musa, Mukama gwe yamanya ng'alabagana n'amaaso. Mu bubonero obwo bwonna n'ebyamagero, Mukama bwe yamutuma okukola mu nsi y'e Misiri, eri Falaawo n'eri abaddu be bonna n'eri ensi ye yonna, ne mu mukono ogwo gwonna ogw'amaanyi, ne mu ntiisa eyo yonna ennene, Musa gye yakoleranga mu maaso ga Isirayiri yenna.